Yes, gwe akyali ku Spark TV kyokola kyamaanyi nnyo tukwebaza okubanga okeera naffe Monday to Friday buli lunaku lwonna wasalawo n'ogamba nti Spark TV ogenda kubanga ogenda okujja source information yonna gye weetaaga. Nze Ahmed Wahab programu eno bagiyita Spark ku makya mu Monday to Friday sawa zibeera 12 paka sawa 3 ez'okumakya tubeerawo tulina ensonga nnyingi ze tuba tukwatako ate zikutuukirako ddala gwe Munnayuganda asemberayo ddala wansi okulaba nti ate tumanya tujja kuba tushapinga ebiseera by'eggwanga lino mu maaso nti abakwatibwako ensonga bwe tuzijjayo ne tuzibateeraawo bagenda mu maaso n'okuba nga bareactinga okulaba nti obulamu bwa Munnayuganda bugendera ddala mu maaso n'okuba nga bukyuka. Era ng'olunaku olwaleero mu kitundu kyo tukyaliddeko abantu b'ekibiri eno mu Makindye division ndowooza ebeera Makindye division sebo tuli mu Makindye Ssaabagabo ku Busaabala road wano tugenda kunyumyamu ku nabo batubuulire ebimu ku ebyo challenges ze basanga mu kitundu kino. Ajjukira nti mu kaweefube w'ekitongole ekya KCCA okulaba nti bagogola ekibuga Kampala n'okukitereeza ebimu ku ebyo baakoze kwe kuba nti bagoba abantu abakolera ku nguudo ez'enjawulo. Era tekyataliza n'abeeno nabo be bamu ku abo abagobeddwa ku nguudo oba mu bifo bye babadde bakolerako nga biri ku nguudo eza wano mu Kibiri. So abantu bategeezeddwa nti balina okuba nga bagenda mu katale akali sayidi eri gye tugenda okuba nga tutuuka tukakulage oba gye bali bagenzeeyo oba tebannagendayo. So embeera bwetyo bweri. Mu kiseera kino tulina omu ku batwala ebyokwerinda mu kitundu kino agenda kuba atuyisaamuko ku mbeera bwe yabadde. Abantu babagobesezza miggo, babakubye mayinja, babakubye embooko, babakubye masasi, bakoze ekyokuba nga babajjawo. Yabadde foosi y'amaanyi oba wabaddewo embeera y'okutegeeregana okulaba nti abantu bano bavaawo mu mbeera eri harmonious ne balagibwa ebifo bye bayinza okuba nga bakolera. Then ne way forward abagenda kubeera nga bazzaako kisinga already bagobeddwa we balina okuba nga bakolera kaakati mu obutale bwa bwereere, obutale bwa kusasulira, balina ssente abatalina bagenda kubeera nga bayambibwa batya. Tulina omwami ono agenda kuba nga ensonga zino zonna azitulambikira bulungi. Ssebo tusanyusa okuba nga tukulabako ku Spark TV. Ogenda kutunula mu kamera osooka obuze ku balabi ba Spark era obeeyanjulire tube nga tweyongerayo. Kangukwatire tofaayo. Abalabi ba Spark TV sanse nnyo balaba mannya agange ze Mwonge Dennis nyimiridde wano ku lwa LC1 chairman ataliiwo era mbadde munnyonnyoddemu ensonga zino tufunye abagenyi abazeeko mu kitundu kyaffe. Obudde buno essaawa zino zennyini nange mbadde mpita ayita kwe kugwa ku bantu bano kwe ngudde ku bantu bano nenjagala obbawa ku birowoozo byange oba ebirowoozo by'ekyalo kyaffe. Baagobye abantu ku nguudo naye ng'ekintu kino tekiri wano wokka. Abantu bakifunye bubi ne bagamba kiri wano Kibiri abeero si tubanyigiriza naye nga Uganda yonna bannange bagogola Kampala bino bifuuse bibuga tebikyali byakyalo nga bwe twali. Era bwe bifuuka ebibuga ne tufuna muzira kisa gwe twafunye n'awaaliwo ekibangiriza ekyabaddewo kumpi nga kikunukkiriza mu yiika ala abantu banyigiriziddwa n'agamba n'apangisa ekintu ekyo n'agamba abasuubuzi bonna mujje mukolere wano. Era ne tugenda ku municipality division ne tufuna ebiwandiiko ebikakasa nti abantu wayise mateeka era ne banyonyola abasuubuzi bonna buli musuubuzi ali ku kkuba alemeddeko nti waliwo embeera egenda okubaawo ey'okunyigirizibwa nga bajja babakwata bono n'ebintu byabwe. Ne wano kye baakoze ekye nalabye ekyamakulu mu Kibiri B wane waffe abantu bennyini bwe babagamba baabawa akapiriyodi katono baabawa ennaku 2-3 mwemenyerewo ng'emizira lugiyitamu n'emmoloka bo bennyini beesengulira. Era kyasanyudde nnyo aba municipality bwe bazze okukagulawo mu butongole akatale akapya ke twakoze ne batugamba ne twebaze nnyo Kibiri mu bibuga we tuyise oba abantu abamenyeddwa Kibiri ekyasinze abalala beta bitractor bigureda neffe wano mu kibisibwe kyabadde abantu bennyini twakuba olukiiko wano nga 22 kuno gwennyini omwezi ogubagoba ku luguudo. Aba municipality ne bajja n'aba division ne babagamba temusukka ennaku zino zennyini naye era bwagenze okukya ku makyalo ali wa Sunday ku Manda abantu batandise okwemenyera ebintu byabwe nga babijjewo bulungi. Era wane waffe mu town tebannaba nagamba nako babaze ne bulldozer oba baze n'abasirikale nedda wabula mulimu bannaffe ab'emitwe eminene bakiwagi abalemeddeko. Gyo twabadde mu lukiiko ababaddeyo be bajulizi bagambye ba municipality bagenda kufulumya ku budget ya municipality yaabwe balabe nga bafuna ssente ez'abantu bano betuyita abakokomanga
bagobe bano bannaffe abaganidde ku nguudo naye ng'ekintu twakikoze era twasanyuse nnyo abantu basanyufu nnyo kye twakoze almost akatale ako katuuza abantu 300 lwaffe tulinamu abantu 270 tuuzayo abantu baffe 3 naye bwe tunaabeera 4 tujja kwenyiga tulabe nga tubeera munda bannaye bino bibuga ebibuga bizze tetukyalina kyakola tubadde mu byalo tuli mu busaabala omuntu omubuuza busaabala yiwa tawuliranga nayo naye kati abeera newajja alina omugaa ti busaabala newa Bobi Wine manyi Bobi Wine ffe yatuyamba nnyo n'asenga eno ebusaabala ye muntu yasobola okutekayo biiki bw'ateekayo biiki era enguudo zino zaali zigaanidde okukola nga baga zirimu ebyobufuzi bajjaga Bobi Wine yazikoze Bobi Wine yazikoze naye nekituyamba ne tufuna abazira kisa ne batukolera byonna ne ba MP baffe ne balwanaga ne gavumenti ne bagenda mu ministries ne tulaba nga tufuna kolansi kale bino bifuusa bibuga. Oyogedde ku kuba nti babawadde ekibangirizi muzira kisa yavuddeyo n'abawa ekibangirizi abantu we basobola okubeera nga basetulinga bakolera emirimu gyabwe. Ekibangirizi kino okukiyingiramu omusuubuzi ayagala okuba nga afunamu ekifo okukolera kyabwerere oba waliyo akasente kalina okusooka okuba nga akasasula era we kabanga weekali ak'okusasula akasasulawa. Ebya Uganda teri kyabwerere Uganda wange nkunnyonnyola ebintu bino buli kintu kyonna kibeera kya ssente oli yataddemu naye anyuma oguzeemu ekibangirizi weekiri era emidaala egisookerwako egyaffe agyaba mufuna mpola egya wansi nina nakati buntu lwakweyiyaya kya 7,000 omwezi zinaku 30 bano banina container kioski biki kya 10,000 mulimu n'abaataddemu containers bazipangisa abantu era mwebali bangi oli toweesobola tolinayo oyagala okukola waliwo abaataddemu ebintu byabwe era weebiri era tubipangisa ku 20,000 oli yapangisa 10,000 ewa Road kaliye n'ateekawo woogenda okukolera n'agamba 20,000 era abantu basinga bajjumbidde esebo. Waliwo ababadde bakolera ku kkubo nga ka kapito kaabwe katono waliwo bamaama baffe alina kapito we wa 5,000 ateekawo obunyanya bwe ku kkubo n'atunda n'afuna akasente. Olwaleero ekifo ekyo takyakkirizibwa kubeera ng'akikoleramu alina genda mu kibangirizi kye mwataddewo naye nga essente ezipangisa ekifo tazirina. Waliwo enkola yonna ey'okuba nga bayambako abantu abo okulaba nti tebalekebwa bbali completely yadde babadde tebalina kasente ne basobola okuba nga bayambibwako okuyingira munda awo nabo ne baba nga bakola oba abo bo ateesobola tagenda kuyingira mu katale. Abantu abo bafunye omukisa omukisa gwe bafunye ffe abeero singa ffe tubalwaniridde nnyo okufuna ku ntandikwa ya gavumenti n'ey'abantu obuntu era abadde bajjanga mu ofiisi tubawandikira amabaluwa era nzwaki twasabye bannaffe bekikwatako aba municipality abantu ng'abafaanana ng'ebaabo bwe bawowoza ekkasente bakuweeko period bwe ziba zitandika leero okutandika okuddayo babawe omwezi mulamba bamale okweseetinga wa kapita omutono ate n'eri ekifo kya bbeeyi kuga ne tuzuula ebintu ebyo naffe ffennyini tuli wamu nabo obbalwanira ennyo okulaba nga ne basingle mothers n'abatalina busobozi n'abateesobola tujja kuba nabo era tujja babudamya. Kale tweyanzeege oyo y'omu ku bakulu abakulembera ekitundu kino ku lwa chairman y'engeri gy'asobodde okubeera nga atunnyonnyolamu exercise nga bwe yatambudde ey'okuba nti bajja abantu ku nguudo tewabaddewo force yakoleddwa ku bantu tewali muntu gwe bakubye wabula abantu bennyini babadde cooperative nti basobodde bo okwekolamu omulimu bo bennyini be beemenyedde ebintu byabwe ne baba nga babyongerayo. So mu kiseera kino tugenda kwogeramuko n'abantu buli omu atubuulire experience ye yabadde etya nga bagezaako okulaba nga ekibuga oba etawuni eno ey'ekibiri bagenda mu maaso n'okuba nga bagirongoosa mpola. Tugenda kusala ndowooza twogeremuko n'abakulu abasaabaza abantu bano naye anyway tulina abantu bangi betugenda okubeera nga tunyumyamuko nabo sayidi wano batubuulire experience yaabwe nga bwe yabadde embeera bwetyo bweri. Chief ogamba otya oli bulungi? Katugende tulabe bano abakyala bo abakyali ku kkubo yadde abantu babagambye nti ate ku kkubo balina okuba nga bavaako. Nnyabo wasuze otya? Oli bulungi? Gyebale? Oli butereevu ku Spark TV tukusazeeko ogamba otya? Bitambula bitya? Kati ekyennyanja eno y'empuuta? Eyo size sinto?
Size nkulu. Bangambye abantu babagambye temudda mukolera ku nguudo wano ate gwe ku luguudo kwoli gw'omu ku b'omutwe omunene chairman bayogeddeko wali. Nedda so. Ate nga wooli oba opulaninga kuvaawo? Opulaninga kuvaawo ddi? Leero kakati gwe mu katale wafunyeeyo omudaala already? Yes sir. Okay, ensonga eno ey'okuba nti bagezaako okugogola ebibuga bino n'okuba nti babajja ku nguudo okukolerako babafunira ebibangirizi we mukolera, ekkubo lino lisigale nga liri free abantu okuba nga batambula, bw'oyinza kubeera nga ogyogerako ki kintu kikolwa kirungi nnyo, kikolwa kibi nnyo kibanyigiriza, oba ensi erina okukulaakulana, ebintu nga bino tulina obbisanga? Ebintu nga bino tulina obbisanga naye challenge gye tugisanzeemu nti Abannayuganda babanyigiriza nnyo. Bagenda ogikola nga tebakoze strict plan ya relocation. Kati ekyo kinyigiriza nnyo Abannayuganda nti kigenda obasanga nga bali mu mbeera mbi. Kitegeera. Kati ate nejja ng'ate ezze tebasobola gijjawo. Nga balina okigoberera n'Abannayuganda kibalese mbeera nga si nnungi. Kale tweyanziga amannya? Amannya nze Mariam. Kale katweyongere wano mpola mpola tukyanyumyamuko n'abatuuze abakolera emirimu gyabwe eno ku Busaabala Road wano ekibiri. Waliwo mami wano y'omu ku batunda ebintu era tuli wano ku kkubo ye waakoledde. Mami wasuze otya? Bulungi mwana mulenzi. Oli bulungi? Kakati ogenda kumpa kaso nange ntandika okukuwaatirako ku mboga wano mmanyi ozisala? Awo oyinza okusala obubi. Kati gwe mbulira bwe nsala obulungi olunaku ompa kasente kenkana ki? Kuwayo 1,000. 1,000? Olunaku lwonna? Okay. Abantu babagambye wano temugenda kuddamu kukolerawo naye ate tulaba nti gwe wooli. Tuwadde twogerako ne chairman emabega wali n'atugamba nti waliwo baakiwajja ab'omutwe omunene bo bagamba we batava. Mami gwe omu ku baakiwajja ab'omutwe omunene? Nandibadde kiwaji naye si bwe kiri kubanga sirina ssente sobola kupangisa kifo kiri gye twadda. Mitwalo 10 sisobola. Tozisobola? Okay. Naye kanoonya ekyokulya sirina kyakulya. N'abaana tebalina kye bampa. N'abaana tebalina kye bakuwa. Kati nze mbadde ngamba abantu tugambye tweyongereyo eri ne balongoosa. Kaakati singa embeera ey'obukambwe n'okufoosinga abantu nti okuvaawo kwa buwaze singa kutuukawo okwo oyina pulaani kinteekateeka ki? Ngenda kwetikka mukene mutambuze nekkedo nga ntambula nabyo. Ogenda bitambuza butambuza luggi ku luggi. Okay. Naye enteekateeka eno bw'oyinza kubeera ng'ogyogerako ki ey'okuba nti abantu babasengulidde ddala ku makubo obutaddamu kubanga bakolerako amakubo gano gasigale nga gali free eri abagakozesa. Enteekateeka eno nnungi oba tezze mu kiseera kituufu? Okuyonja ekivu naye tebaatuwadde ebbanga tusooke twenoonye. Naye ekirala tebafudde ku muntu wa wansi. Mwali badde mwetaagamu kaakabanga. Okay. Kale amannya gaffe tugatugambye? Nze Mirembe. Kale katweyongereyo mpola mpola tukyanyumyamuko n'abantu ba papa. Ogamba otya? Wasuze okola? Nasuze nkola kubanga emisana tekyakola bulungi. Lwaki emisana temukyakola bulungi ki ekiganja? Uganda wange. Mbeera yo si nyangu. Embeera si nyangu. Simanyi gye tulaga. Yeebuuza abantu gye balaga kati. Nga bwokedde n'obiteekamu amaanyi n'ojja kutegeera ekiri mu nsi. Kutegeera endowooza y'abantu bennaffe bwe twebuuza tugamba nife ate mwe mulina ne chance. Mulina ne chance ne mujja ne mutubuuzaako ne mumanyi naye ffe kati sina wengenda. Wabula gwe okujja n'otuuka ne naye abakulu abakwatibwako ensonga balaba bwe babulira ebintu bakolawo ki? Basobola okumanya ne bagamba oke twetaaga opulaninga bwe tuti ne bwe tuti. Kati guno kupulaninga mu ngeri kubanga olaba bino enteekateeka eno ey'okuba nti abantu ababadde bakolera ku nguudo kuno bonna baabagyewo. Bw'oyinza kuba ng'ogyogerako ki mu ndaba yeeyo ebintu enteekateeka eno? Nga nze bwe ndaba kyebakola tekiri mu magezi n'akamu. Temuli yadde. Yes. Lwaki abantu? Ensonga eri bweti. Omuntu yenna kansooke nkireetere sayidi eno. Bw'okeera ku makya n'owasa omukyala n'omutika olubuto
Katonda muwe emyezi 9 sigwamuwa ebyokusumulukiramu ekitegeeza nawo alumuwadde olina okubanga weetegeka myezi 9 kati ngenda kugeraganya twakava mu kulonda si bwe kiri eno nsi yonna ebadde nga tuli mu bintu birala kuva emyaka kale mbala n'emyaka 5 gye tuyiseewo gye mbala kutandika nekisanja kino 2021 babadde tebamanyi nti okulongoosa etawuni kwetaagisa anywhere ekibuuzo nkibuuza gwe munnamawulire babadde bakimanyi kati lwaki okireeta after tumaze kulonda January myezi 2 mugende muveemu mugende mutugenda kulongoosa kibuga tugenda kukola ki tugenda kuzimba tooyi tugenda kukola kivu kwegamba baali batajetinga kalulu okusooka kwegamba molaba balina missoni yaabwe bo bennyini gye balaga asitegeera naye si kirungi kutulugunya omuntu ate ekibuga nakyasebe kinyuma nga bamu abantu ekituufu ekyo kubanga abantu kati kyanaasooka olabe embeera emu abantu bali mu kaaba wagwa amaziga togalaba n'abantu bakaaba mazima amatuufu so kyenali nsabye singa abantu babaleka ne basooka ne babawoya like emyezi nga 8 oba omwaka nga gumu nagamba nange tuvudde mu kulonda naye kati omwaka gumu muve ku makubo mwetegule muntu ali niya nekkubo yetegula nonye n'emyaka emyezi 2 abantu ne mubayiriba ne mulonda emigo ne mulonda emundu ne muleeta buli kimu nga bagobe ente wala ogobeeko ente nga zigenda mutale tugenda kuzeeserera we bakola wano naye bw'oyogera bakutwa mpaka ruzira gy'osibira oyogerako kasito era by'okola n'ogamba mwe mukola ng'ani kati mediate ne mpaka osibira ruzira ate n'ogamba Katonda wange tekyali kwogera mu nsi muno so embeera yetunyigiriza abantu bali bubi kyensaba gavumenti eno abantu baleke batandike bayiribe nga bulijjo bo nga bwe balowooza batereze ekibuga kyabwe ne bandetereza tawuni ate nekiraba n'abantu abazimba mu tawuni bazimbe tukoleyo etawuni endala bano amisi kigundu baliwanze balime kwesoga bwesozi nga besoga mu kiswa wali ekiswa kimanyi nkimanyi kati ekiswa balime kwesoga mu kiswa batutunuze wala balime kututunuza wala bazimbe mu bitundu ebirala tugenda banga already hamu bwana azimba e Masaka misinde ngendayo okukolerayo naye kati fena bali besoga mu kibuga buli azimba ayenyiga buli ayagala omwagugo baguzibye enkuba buli kutonya amazi gajula ate bagenda kati kyogamba amazi bwe ganajula nga bagenda sasalanga abanaaberanga mu bizimbe tebasobola basasula kati neze wasooka amazi agasooka tebabawanga naye gakalenyi mirundi egi kale tweyanze gamanya amanya nze gundi kale tweyanzege tukyali wano ekibiri tukyagezaako kuba tunyumyamuko n'abantu baffe ku mbeera ey'okuba nti baweereddwa directive ey'okubanga bava ku kkubo mu kaweefube wa KCCA ow'okuba nti abantu bava ku makubo beeyongereyo abo bakuliyetingire ebangiriza ebirala. Mami wasuza otya? Bulungi ssebo. Oli bulungi? Jeba. Ye siri bulungi. Ensonga yange eri enti. Sooka otunule mu kamera eno. Kamera yino wano oli buterevu ku sipaaka. Ndi bulungi naye siri bulungi. Ensonga yange eri enti. Twali tukyakolera ku makubo. President Museveni tetunnamuwa bululu, tumaze omuwa obululu. Essaawa zino atugoba ku makubo basudde ebintu byaffe tuboli mu kubonaabona. Tetuyitwa abaana babagoba ku masomero tetulina kitugenda kukola ki. Kwegamba olowooza mwali weereddwayo obudde obumala okwetegeka? Bantuwaddeyo obudde obumala okwetegeka ne tutereeza ebyaffe ne balyoka bakola ki? Ne balyoka babajjawo. Ne balyoka batujjawo naye nga tukyali bubi abaana babagoba ku masomero. Essaawa zo twakafuna looni tugenze mu looni kati looni tugenda zisasuza ki. Ne bagamba waliwo ekibangirizi kye babawadde naye temwagala kugendayo. Twagala ogenda tujja kgenda naye essaawa zino tulina na capital tiuna agenda tandika mu kibangirizi tizizi. Tulina badde no capital butono bwakuteekateeka ku kkubo. Essaawa zino batugobye tetulimanyi kyakukola. Tunoonya na ssente tuoke tugende mu bifo bye bakoze eki. Bye babateereddewo. Bye batuteereddewo. Naye toyinza kgenda eri n'otwalayo oba bunyaanya bwokka. Olina okugenda n'oteekawo n'otandika omudaala nga guwera. Naye kati essaawa zo tetulina mudaala tegunnawera. Tunula obuntu obuli awo. Butono. Kati obutwala obutwala eri ku mudaala osobola ate ng'ogenda sasula renti. Renti wa ssente nnyingi ate ne renti batugyeko mungi. Omuntu wa mudaala mujjako emitwalo 7 gyonna. Fazaali bantuggyeko emitwalo ngenda. Balimbamu. Okay, amanya gaffe mami.
nze amannya gayinze Maama Akimu. Maama Akimu. Kale tweyanze ge Maama Akimu yagamba nti renti bamuwanise nnyo kuba abantu abeyiya kakapito nga katono. Gwe kyekiriwo? Oli fiti? Ndikiriya. Gyebali? Kale. Gwani? Nze John Bosco Sunday. John Bosco Sunday. Esebo. Gwe okolera wano? Nkolera wano Katale. Otunda matooke? Esebo. Mwaba mukuba emitwe eminene chairman bagambye nti mwalemedde ku. Sebo tetuyina mitwe minene. Ate nga walemeddewo. Wensonga nti eri bweti. Ti abantu tuli mu nsi yaffe naye tubundabunda nga abatali mu nsi yaffe. Vaawo. Tubunda bubunzi. Abantu babagobye ku makubo tebayina kye babakoledde nti babategekedde nti wawano balina okuba. Bagambye ekibangirizi weekiri wali. Ekibangirizi weekiri naye nga tekisobola kumala bantu abali mu kitundu kino. Kyoba omanya nti abantu bangi. Owulira bulungi. Abantu babonaabona mu nsi yaabwe ng'ababundabunda. Naye lwaki? Kintu kitono nnyo. Omukulembeze tetumugana kukulembera. Akulembere nga bw'ayagala. Naye amanye abantu, amanye nti mu nsi mulimu omunaku. Okiwulira? Atuzza mu byalo. Kati mu byalo tugende mu byalo. Ate ategekayo. Kati essaawa zino aba atandikirawo. Talina. Aba talina waatandikira. Omuntu muteeketeeke. Owulira? Aleme kubeera mu nsi ye nga ekitagasa. Owulira bulungi? Buli muntu yeetaaga munne. Owulira bulungi? Naye lwaki batugobaganyanga bwe batyo nga tebamaze natuwayo kabanga nti oba tebamaze tuyitamu ne bajja ne batutegeeza nti akabanga bwe kati nti tugenda kumenya. Wabula batugwako bugwi. Naye bagamba naye baali bawadde emyaka 4 era mwalisigadde temwetegese kuvaawo. Twalivuddewo olw'ensonga nti siffe gavumenti. Eri ye gavumenti yeyina okukola ki? Okukola kyonna ekiriwo. Wano baatukuba emiggo. Ne batukuba emiggo simanyi nti kubanja mbuno abasajja ne batuuka n'okukuba emmotoka ezitayogera ne bakuba embwa. Ne bakuba omukazi ow'olubuto. Kiki ennyo? Lwaki tuli mu nsi? Mwali mukoze eki? Ate nno ki batuyingiza buyingiza mu mayumba. Timugende mu mayumba mweba. Ne batuuka n'okuba chairman. Oba mwali temwagala kweba. Ne batuuka n'okuba chairman owa movement. Ne bamulinnyako n'ebigere. Abasajja nga baali bakambwe nti nze chairman wa movement w'ekyalo. Abasajja baali bakambwe. Owulira bambadde ebikokolo. Okuba otya emmotoka n'oyingira mu parking n'okuba emmotoka. N'abaliwo bonna n'obaga batusa. Enteekateeka eno ey'okugogola ebibuga n'okulaba nti birabika bulungi. Kibi oba kirungi? Kirungi. Naye abantu balina okuteekebwa batya. Nti omuntu nti tomugwako bugwi. Kubanga muki? Munnansi. Mulumbe osooka omuwa warning. Omutandike. Owulira nti omugambe nti ebbanga bwe riti ŋŋenda kukola kino. Ekinaaba kikutuuseko gw'omanyi. Naye gw'ojja ogwe bugwi okole ky'oyagala. Nze ŋŋamba si kirungi. Kale tweyanzege. Ye mwami bosi agamba ensonga si nnungi nnyo era abantu baali badde baweebwayo waakiri akadde akatonotono. Myezi ng'ebiri esatu ne babanga banoonyawo we badda ne babanga banoonyayo enneetegeka ey'enjawulo ne banoonya kapito ne banoonya akasente akatandika mu bifo gye bayinza okuba nga babateeka kyali badde kibayamba nnyo. Tugenda kutuukako ne mu kifo eri gye babategekedde gye balina okuba nga bakolera. Naye tulabe ekifo ekyo nga bwe kifaanana. Tujja kikulaga gwe munnange ali ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero. Puroguramu eno bagiyita Spark ku makya era tukyagenderera ddala mu maaso n'okuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe wano mu kitundu ekyekibiri wano ku Saabala Road. We tugenda maaso n'okuba nga tusinzidde okukuweereza era nga bw'olaba ekkubo liri kiriini bulungi yadde kukyaliko kaabamu abakyakolerako bali batunda matooke. Saidi wali nabo batunda matooke bakyaliwo bo. Wali omukyala ataddewo muguwe ali mu kukola mpola. Waliwo wano akadaala mu maaso wakyaliwo kaabamu. Wakyaliwo abamu
naye nga ekibuga kyo kirabikira ddala bulungi, oluguudo lulikiriya bulungi, oyimirira wano n'olengera waggulu eri moroka ebintu n'abantu batambulira ddala bulungi nnyo, tewali buzibu bwonna. Kaweefube w'ekibiina ekya KCCA gavumenti ya Uganda bagamba nti ebibuga byonna birina kubanga ku nguudo ez'ebibuga tewali kintu kyonna kikolebwawo. Era olaba nti ne mu Kampala awo tewakyali kavuyo, tewakyali jjaamu. Kafumbe mu Kaseriya wabadde wasinga okubeera awazibu, nga okugendayo n'emmotoka kati ffe abagenda Nakivubo eyo okulaba omupiira, okuyita Kafumbe mu Kasa oyingire Nakivubo ng'ogenze n'emmotoka, waliyo akavuyo k'amaanyi. Naye kaakati eddakiika nga 3 zokka obeera okuloosinza okuva no Kafumbe mu Kasa watandikira okuba ng'otuuse eri ku Owino, rather eri ku kisaawe kya Hamu Nakivubo wali, nga kitambulidde ddala bulungi. So embeera bwetyo bweri. Olwaleero ndowooza katale ak'omubuulo, engeri gye luli lunaku lwakuna ntegeezeddwako nti katale era olaba emigugu gy'abasuubuzi bamaze okubeera nga bagisaawa ku kabeera ka lumu mu wiiki. Ndowooza ko kakkirizibwa, era kyova olaba n'emmotoka yiina ejjudde emigugu gy'abasuubuzi bazze okuba nga bakateekawo bakole akoko ka mubuulo katambula buli lwakuna. Olukya ku ggulu babeera bakola akasente kaabwe, naye ng'abakolera ku kkubo buli lunaku abo bo baagobeddwa. Tekikyali kyama, abo bo baagobeddwa. Embeera bwetyo bweri. Waliwo wano abakyala nabo ngenda babuuzaako, nabo bambuuzeeko. Okay. Chairman naye tugenda kubanga tumufuna twogeremukko naye atubuulire embeera nga bweri ku batuuze be, n'enteekateeka zonna nga bwe ziyimiridde. Ndowooza wano we tuli kyekibangiriza ekipya kye baabawadde. Bakulu nsanyusa okubalaba. Chairman Ssebo, oli bulungi? Ndowooza sikoze nsobi yeggwe. Yenze taata. Okay, oli butereevu ku Spark TV. Tubuze tubakyalidde. Nsanyusa okubalaba. Tubakyaliddeko kuba tugambye kino kyekibangirizi kye mwataddewo abantu mwe bagenda okudda. Twafunye omukisa ffenno ng'abaakibiribbi. Ssebo nze Nalumo Sotone Musiibo. Sooka obuuze ku bantu omaleyo otubuulire ensonga nga bwe zitambula. Bannaye abakubiri abawuliriza n'abalabi ba Spark TV nsanyusa okubeerako nange live ku gundi ku mukutu guno. Mukutu gaggadde. Bassebo ne bannyabo, nze kyamaani w'ekitundu kino. Ekitundu kino tulina abasuubuzi abadde katale abasukka mu 2. Olwaleero twafunye omukisa. Kintu kino kyali kikubye wala nga tugamba abantu baffe tugenda bateekawa. Jjukira abantu abasinga mulimu bannamwandu, mulimu basingo mothers, so ne basingo fathers gye bali kulwakuba mutera gamba basingo mothers. Fathers tebafiirwako. Fathers tebafiirwako. Naye twafunye omukisa. Nti gavumenti yatugamba nga bwekyateekateekera abantu, so tufuna abantu bano we beewogomako nga ne gavumenti bwenoonya weekola ki webateekateekera. Ne tufuna omukisa munnaye twafuna mukyalimu abantu ab'emitima emirungi. Omwami bamuyita Medi, twamutuukira ne tumubulira obuzibu obuliwo. N'atugamba ekifo kyange newankubadde ngenda kikozesa, abantu baffe mbaleete bagire nga bakola ki nga beewogomako awo. Bwe bawogomako awo bajja kugira nga basasulayo akasente akatonotono naddala nga renti nga wetukola ki nga gavumenti webayiyiza. Ekifo kino at least twagenza okubalirira nga kisobola okutulamu abantu abawera nga 10 oba 15. Ate tukyalina omukisa nti gavumenti singa eba ekutte bulungi omwami ono n'ekifo kino eyinza okimuguliza ddala ne tusobola okuba n'ekimugulako. Akati bwe beekimuguzeeko tujja kuba tufunye omukisa kubanga ebifo nga bino ebigazi bwe biti tebikyalabika naddala mu Kampala. Kati eno Greater Kampala jjukira Makindye Ssaabagabo yava ku levo y'ekyalo yagenda direct paka ku municipality. Kwegamba kulinga okuzaala omwana n'atambulirawo. Ffe bwe buzibu bwabalinga obuzibu kyalinga ekirungi naye tikireka bwe buzibu bwe twafuna kubanga ekyomukisa omubi nti ate tuliraanye Kampala kati tuli mu Greater Kampala. Planning ekyuka kati buli ekigweri kirina okugwena. Ate abantu bannaye abamakindye Ssaabagabo kyenjagala obbagamba nti Makindye Ssaabagabo egenda kubeera nga ndowooza modo. Buli kimu ekyali mukola mu Kampala bagenda kikola mu Makindye Ssaabagabo. Akati abantu bange mbakubiriza nti bajje babeere mu katale kubanga emidaala gyasigaddewo mitono.
Chairman mbadde nsaba tutambula mpolampola nga bwe tulambuza abalabi ba Spark TV nga bwogenda maaso n'okuba nga otulaga enteekateeka yonna nga bweri. Akati twakolaganya direct ne office ya town clerk ne batuwa engeri gye tusobola okuformatinga ekifo kino. Olaba side eno abakozi container abasinga bazituuzizzaayo kati bazituuzizzaayo kitegeeza awo tuli ku mulamwa nabo kubanga eno format bye bagituwa kati emabega wali woolaba wali bano batufumba bamaama bano batufumba lwoteri chapati biki ebyomuliro bigenda kubeera emabega wali akati limala okubeera mu mabega wali akati kino kyolaba kino ekiringa ekidaala ddala kino kakati ekyo kigenda okubeera bano tutunda nnyaanya tutunda nakati tutunda kabeji tutunda biki bagenda kubeera mu kitundu kino kati ate sayidi eri emabega wali woolaba wali twataddewo kati bano waliwo abagenda okubeera ab'ennyama waliwo abagenda okubeera ab'ebyennyanja waliwo abagenda kwegamba ebintu ebyo ebivunda enva sayidi awo bwe bagenda okubeera tusuubira n'okuteekawo kwegamba ekiringa lufula ey'enkoko kuba tubeeramu n'abatunzi b'enkoko tutunda ab'ebyenda kwegamba ekifo twakitegese bulungi inda twabaddemu n'omukono gwa town clerk awa nebaza mu town clerk wa Makinje Ssaabagabo twamutuukirira nga abeerosi ne bagezaako okugamba nti bannaaye abantu tubaguddeko bugwi tubaweemu obudde kasita bafunye n'abantu bakola ki bwe bagenda ekyo kyebayiza town clerk owa Makinje Ssaabagabo ne nebaza n'abeerosi bannange komite n'abeerosi bonna naddala mu Makinje Ssaabagabo ffenna twalina omulango ogwo kuba ekintu kyagwawo nga twetegese baatuwa ennaku ntono abantu nga tulina obbayiiyiza tulina obbatetenkanyiza naye nebaza Katonda nze nti mu Makinje Ssaabagabo yonna ndowooza ne mu Uganda yonna nze nsoose okufuna ekifo tewali yafunye ekifo ndowooza tewali gye mwagenze ne babagamba nti twateeseteese wali abalala bakyakaaba bakyakola ki naye ffe twakaaba Katonda atunyiganyiga ebiwundu. Chairman nga tusiibula abalabi ba Spark TV abantu abakyali ebweru eyo abakyali hesitant oba abakyesigiriza okubeera nga bajja mu kifo kino obubaka bw'olina eri bo mu kubanga bajja mu kifo kino. Abantu bakyali ebweru ewa katale bannaaye mbakubiriza mujje mu katale saagala bonoone bizinensi y'omuntu neegi kubanga deadline bazenga bazituwa ne ziggwako batuwa ne ziggwako era ekyasinze okutuyamba nti abantu bakyabakwatiridde y'ensonga nti twabalaze nti tulina bye bagenda okugenda n'akasemberayo ddala bannaaye tujjewo luno olugambo era gavumenti ngikubiriza ejjewo ekintu ekigambibwa nti abantu mbusimanyi wekuŋŋanyiza abantu mu kifo ekimu bamala ekiseera gavumenti eyo netwala ekifo ekyo era lwe lugambo olutambula nti akati bakuŋŋanyiza abantu bangi nnyo bamala bakuŋŋaanya gavumenti ekifo ekitutte kino kiri mu kuteesa kankimekinga ekkiriya wano twewogomyewo bwewogomi twapangisiza obupangisa bw'obeera omupangisa oba toguze okuggyako ffenna tudde ku maviivi gavumenti etuyambe ekifo kino eteeseganye ne nannyini kyo bakigule kabeere nga ke katale agenda okubeera nga ke ka buli lunaku mu kibiri n'emirirwano kubanga twalabye ab'ekanaaba ab'ekabuuma ab'eggangu ab'emasajja abasinga bonna tebannafuna bye bagenda naye at least bwe twatuteeseteese bulungi ekifo kino nga bwe nali nkaba mu kusooka kyabwe tetubagoba bugobi ku makubo wabula tubateeketeekere buteekezi kubanga ab'ebibangirizi mwebali naye balina fiiyo eyo nti gavumenti kasita ekuŋŋaanya abantu mu kifo ekimu nekuŋŋaanya abantu abawera 5 100 kitegeeza gavumenti ekifo kyegenda kikola ki egenda kitwala kyenkubiriza abantu bagende ku municipality bagende mu town mu mugundi mu bakulembeze abatwala bakole endagaano ng'erikkiriya tupangisiza bupangisa tetuguze ekifo kiriko nannyini kyo so si kya gavumenti. Tweyanzege enkya ey'olunaku olwaliro bwetu butambudde tubadde wano mu Kibiri Town Council mu kitundu kya Makinje Ssaabagabo ku Busabala Road nga tugezaako okulaba abantu abagiddwa ku makubo we babadde bakolera emirimu wano we tuyimiridde wennyini kyekibangirizi ekyateereddwawo abakulu abakulembera ekitundu kino nga bayambibwako abakulembeze abali mu gavumenti ku mitendera egy'ebitundu okulaba nti abasuubuzi abaveri ate basobola okudda wano ne basigala nga bakola emirimu gyabwe. Nze Ahmed Wahabu ngenda kuzza mu studio ewa Kefas abe nga akwongerayo ne program eya Spark kumakya tova ku Spark TV siiba bulungi weeraba. Kale.